Abatuuze n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Kalungu balojja obukambwe n'enguzi obusukkiridde mu bakuumaddembe mu kukwasisa amateeka ag'okutangira okusaasaana kwa COVID-19 naddala aga kafyu. Abatuuze bagamba nti abasirikale ba poliisi bwe babakwata ng'abatulugunya ebisukkiridde nga ne basangibwa ewaka bakubwa emiggo awatali kwawula mu baana abakulu n'abakadde era nga baagala gavumenti eyingire mu nsonga eno. Baatugaana okutaayaya mu nguudo ate kati tuli mu maka gaffe ate batusangemu era batukubiremu kitegeeza ki? Yakwata mukazi wange yali ali awo ng'atematema buku amukutta amukubye empi aje batuni kyenva mugamba neggowe omukazi okuba waki yati omusirikale gye yava nancapa empi bbiri nazinkuba olumu yalinkuba mu feesi omulala dendwewoma wano bwenti nalo nalunyongera olwokusatu. Ssentebe w'eggombolola y'e Lwabenge Segaba David agamba nti enguzi esusse mu basirikale ba poliisi nga bagijja ku buli muntu omuli bannannyini bbaala ab'emikolo n'abalala kyokka bwe batuuka ku baavu olwo ne batulugunya bya nsusso okutuuka okubatwala mu nkomyo. Nolaba nga banyinya akagi k'omuntu bakakulemu vaayo oddusa oba eno oba omuntu intensoni ye ebadde yakuyingira oba akulabye oba akutidde oba mu bukyamu oba si mu bukyamu gugamba mwandiyingidde ate ayingira ate onyenya oludde ate olusamba ate okuulamu. Nnyombi Mukiibika Amadi nga ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu agamba nti n'ebyambalo eby'enjawulo ebyabakuumaddembe bitabula abatuuze kubanga tebawula kitongole ki kibatulugunya. Empala ayambadde ya muntu buntu nga ggwe, essaati alimu ya poliisi, ejaketi eriko ya UPDF, kakati oyo aba yazze kukolera kitongole ki. Waliwo ekitongole kye bayita Kasavu Kanyama. Titujja kukkiriza mbeeyo naffe abantu baffe bajja balaba batunuulire ng'abamenyi b'amateeka nabo. Akulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Kalungu era nga yakwanaganya ensonga za COVID-19 Pastor Caleb Tukaikiriza agamba nti abatuuze bamulopedde nga poliisi bwe batulugunya kyokka n'awera okubakangavvula kw'ossa n'okukwata abambala engoye ezeefaananyiriza ez'abakuumaddembe. Essimu yange mugirina nja kubajjamu n'okubayimiriza bagende. Tetwagala kubuzaabuza kubanga tolina yunifoomu jangu lopootinge bakunoonyeza yo yunifoomu. Akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo e Kalungu n'erima Ageesigika wamu ne DPC bategeezezza nga bwe bagenda okuddamu okusomesa abantu ebikwatagana ku byokwerinda wamu n'okubajjukiza obudde bwa kafyu. Banzikirize ntandika okutambula gombolola ku gombolola nga tebabeerako ne kyebabuusabuusa kubanga kikyendika okusomesa LCs okusobola okubeera ne security conscious obugenderevu. We have been exemplary. Had it been we don't have meetings, I think even these sub-counties would have not had any. Nebanti kati abasajja emirimu baagigala kati gwe abasajja babagala era bakutwala ku poliisi ne bakusaba emitwalo abiri kiba kitegeeza kati egyo emitwalo abiri ogenda gijjawa nga emyaka kati ebiri tuli mu kubonaabola nakirwadde. Gemawulire gy'otubadde n'ebyo tubikujjidde Kalungu era